Kitaffe Ssaabasumba Bwana Mukulu, abantu bonna abanjudde era kansabe ffenna twekubireko mu ngalo olw'okusoma emmisa ne Ssaabasumba. Kyokka mbadde ndudde okusoma emmisa ne mukoddomi wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anti Wambogo era nze simumanyi busajja kubanga mwannyina yafumba ewange. Abaganda bagamba awasa mwannyoko takumanya busajja. Lwa nsonga eyo naye nsanyusa okukulaba ne Baabi naye mbadde ndudde omulaba nammwe mwenna. Naye ow'ekitiibwa Muyingo naye mukoddomi wange tamumanyi busajja kuba mwannyina ze yamufumbira. Awo nno bwe bityo bye bitambula ebyaffe ebyawano ebya Buganda. Mbalamusizza nnyo era nebaza Ssaabasumba okutukulembera era weebale kututuusaako obubaka bwa kalidinaali. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa nga nnaku z'omwezi 3 omwezi guno Ssaabasajja Kabaka yantuma ewa Ssaabasumba mutwalira obubaka obumuyozaayoza olw'emyaka 3 egy'obwa kalidinaali. Era Ssaabasumba Abaganda ekibira kye nnabayigiriza kuba ngalo buli kaseera obugalo ne President wa Cathedral Foundation engalo abadde atusaba nsabe. Kale natwala obubaka bwa Ssaabasajja wa kalidinaali obw'emyaka 3 egy'obwa kalidinaali. Tuyinza okukuba engalo baleme kutugamba nti obugalo ekintu ekirungi bw'okisanyukira ng'okuba engalo. Nange mbakuyisa Ssekukkulu era tusaba Katonda Ssekukkulu eno etuleetere essanyu, eddembe n'essuubi nga bwe tuwulidde Ssaabasumba atuusaako obubaka. Ssaabasajja Kabaka yatuwadde obubaka. Bwabaddemu emiramwa 12 kangibabuulire anti addingana amawolu kubanga ndoza mwabuulidde. Yasoose n'atugamba nti obulamu bwe bwongera okutereera ne yeebaza Katonda. Era Katonda tumwebaza nnyo era Ssaabasajja twongere okumusabira Mukama amusuusize ddala. Yatugambye tuleme kugwamu ssuubi ku ludda olwo. Omulamu ogwokubiri gwabadde buvumu. Kabaka tayagala tubeere batiitiizi. Omuganda agamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde. Kaba agendanga okutabaala omutiitiizi asigala waka. Kaakati engo emusanga waka. Bali nga bali mu lutabaalo n'emukavula nga tewali n'amutaasa. Kabaka yekitugambye ekyo. Omulamu ogwokusatu Kabaka yatugambye tulengere ewala. Abantu abamu ebintu babikomya kungulu wano. Tulina okulengera ebiri ewala ne tubyetangira kyabagamba. Omulamu ogwokuna obutava ku mulamwa. Abantu ba Buganda temuva ku mulamwa. Omulamu ogwokutaano gwabadde ku bavubuka okusookanga okwebuuza ku bantu abakulu nga temunnaba kukola ebinaabaleetera akabasa. Abavubuka bwe basingawo obungi engalo muzikube enzuulire. Omulamu ogwokutaano oba gwa 6 okunyweza ennono zaffe tuleme kuzunguwala watali nsonga. Abantu tebakyasobola kwogera Luganda nga Baganda ggere boogera Lungereza. Ssaabasumba n'abali wano bangi bendabako abaana boogera mu Lungereza.
okunyweza ennono zaffe. Ekineewuunyisa nga Dr. Jane bw'abadde ayogerawo, bwe batuuka ku Katikkiro ng'ava mu Luzungu adda mu Luganda, naffe ab'Emmengo Luzungu tulumanyi. Bw'oba oyogedde Lungereza ayogera Luzungu, n'ab'Emmengo bajja kukutegeera. Bw'olabanga waliwo obwetaavu bw'okwogera Oluganda, luwogere. So si kugamba Honorable Minister, wonna Oweekitiibwa Katikkiro tusanyusa okukulaba, ye Katikkiro Luzungu taluwulira. Omulamwa ndowooza oba gwa 7 oba gwa 6, gwa 7, Ssaabasajja yennyamidde olwa Paalamenti okubeeramu embirigo, ebikonde n'okuwogola emba. Kabaka bw'ayogera ekintu mukisangako omwoyo. Yagambye nti bivudde ne mu Paalamenti ne bidda ne ku nkiiko eza wansi. Tubadde tulaba aba KCCA nga bagwangana mu bulabu, n'abalala mu nkiiko eyo e Masaka wa. Ssaabasajja yakitulabuddeko. Ekyomunaana yatugambye twewale obusosoze nga bwe twalaba ku tteeka ly'emmwanyi. Etteeka teriba bbi kubanga alirese Muganda. Etteeka liba bbi kubanga bbi. Etteeka liba bbi si lwakuba aliwagidde mu gy'oli. Etteeka liba bbi kuba lya Uganda yonna. Obusosoze ndowooza ffenna twabulaba. Kabaka teyatugamba mwagala ani omulala babagulira. Ekyomwenda Kabaka yatugambye nti okulonda kutuuse naye tulonda abantu abategeera ensonga za Buganda, Ssemasonga 5. Omuntu atayagala Kabaka wano mu Buganda akalulu agende bakamuwa Ekkaramojja gye batalina bwa Kabaka. Yagambye abananyweza ensonga zaffe ez'Obwakabaka nga tuli wamu ne Uganda. Twagala nnyo Uganda bwe wabaayo akyerabidde. Eky'ekkumi tulime emmwanyi. Mukawulidde ako? Ssaabasumba ebigo byatwala ebisinga biri mu kibuga, naye ebiri mu kyalo nayo birimye emmwanyi. Natuukako Ekiziba, nentuukako oba ne Katende nawo balima emmwanyi. Bafe abe banaalima emmwanyi Abakristo bajja kuzirima nnyo. Ssaabasajja atugambye tulime emmwanyi. Nze luli nabagamba mwe mulime emmwanyi musirike. Ekyo-11 tulwanyise obwavu mu mbeera zonna. Teri kiswaza Buganda nga bwavu. Omusajja omukulu otwala otya emmere mu kaveera ng'ova ku lumbe? Nga weddira mutima ne bakusanga n'akaveera mulimu ennyama, ova ku mukolo, kiva ku bwavu. Kubanga teri kireeta njala nga bwavu, okulwanyisa obwavu. Eky'12 Ssaabasajja yatugambye tuyige okwawula ekituufu ku kikyamu. Omuntu bwakugamba ebintu oba oluusi biri ku mitimbagano. Nali Eswatini waliyo Obwakabaka, abantu ne bajja ne mbagamba omutwe ogugwo gwalazeewa. Oli bwakugamba ekintu naawe n'okigenderako, omutwe ogugwo wagwazise gundi ono muloddokaayi, gwe teweerowooleza. Bagamba batya ekintu ekiragwa n'ayonka nti kikyamu, n'olanduka nakyo ne kikumalako n'emirembe. Okwawula ekituufu ku kikyamu n'okuwangula obulamu nno kyetaaga ekyo. Abantu basalawo ebintu ebifu bagenda okukitegeera nga beekoonye bagudde mu kinnya. Obubaka bwa Kabaka mubuwulidde? Ennyingo 12. Ssaabasumba kammalirize nga njogera ku nsonga ya Buganda Ssemasonga ey'okutaano
ey'obumu. Ebisoomooza tebiggwaawo, naye bwe tunaayiga omugaso gw'obumu tujja kuwangula. Singa ffenna abali wano tuba bumu mu bitwawulo ebitali bimu, obuwanguzi mu byonna tujja kubutuukako. Wano ndabye meeya w'e Makindye Haji Mulyannyama Ali Mulyannyama si mulwanyammuli, omwanjuzi yamuyise mulwanyammuli, ye Mulyannyama Ali, musajja wa Butiko, omusajja musiraamu, era sirowooza nti enkya bagenda kumubatiza, naye yazze okulaga obumu, ossa ekitiibwa mu banno kye bakkiririzaamu, obwo obumu. Era Ssaabasumba oli yambuuza olumu, nali ngenze mu muzikiti nenzigyamu engatto nentuula wansi, oli nanziza ebbali nanga nti ate ebyo biki byotandise, ne mugamba nti tomanyi nti mu Buganda mulimu abasiraamu? Kyolowooza abo bonna bonna abatambula kababe bakatoliki nze gyendi, nze nababatiza, n'abasiraamu sinze nabasalamula, nina okutambula nabo. Kabaka yatugamba mu bubaka bwe nga myaka 31 ng'ali ku Namulondo nti bwe tunaabeera obumu omulaba ajja kukulwa waayita. Abalabe bajjira mu biti bya njawulo bangi. Kabaka atulabudde tubategeere, tulengere wala tubategeere, twawule ekituufu tubeere bumu. Njagala okubakakasa nga tuli bumu, Buganda ejja kudda ku ntikko. Mbaagaliza